abantu abo obujozi. That's why many people say Mirundi are Muganda. Yes, I'm Muganda. Why? But you are not humble like Baganda. Nakubye akatani kubali ebukede. Somebody said we should not allow Baganda at the top. Executive tell me Muganda at the top. The president, the vice president, he was powering the praise zone. We are fighting her when she was in Mbabazi's camp. Yam what day? Modo is much good. Fort what did she? How far what did she Museveni? Kale mzenja tugende ku nsonga ya Honorable Mpugga. Yes. Ensonga ya General Kyamuzo gimaliriza. Nti either Museveni should merge these officers because era inakuba wansi wa landis. Anti yekubuli. Ne yagana. Yeah. Juno mutaka bajja nzemba wa magezi. All of these Baganda who are arrogant, who use their good offices, we let us have a black book or a red book. You see, omulenzi yazze wange bulijjo nze simanyi nali manyi agenda dda yava Boston omwana najja agula ettaka lye wano naye bamutambuzizza emyaka emeka bamulyako ne sente Luchamus ate bamuntu n'asigalawo. I'm going to get to that man's land. Ambuulire ebyalisengamu ebikolebwa Luchamus tufaafaagane because yes, because you are undermining Museveni. You are not like this man Nabye yagamba nti this ono primitive. Do you think Luchamus you were general? Do you believe that if you grab this man's land, what message is he going to tell Ugandans abroad? Mukwatira abana ku airport. Mubakwatira luddawa. I've helped many people. Mubakwatidde ku airport. Kati banna Uganda obongo okujja. Abantu bana Mirundi sikyadda wamwe mu Uganda nti kubanga batukwatira ku airport. Batukwatira luddawa ne batubakozi. Nimu munakomawo okubba. Obubbi munabukomyawa. Ne mubana abe wamwe. Somebody bought to land. Chovola beera nkubuulira nti ono musajja bamuyita batya ono musajja agula ettaka sponsoringa pulogulamu yange nekwezi era isimu zizonti ya Muganda singa badde Muganda singa yabba tugende wa Honorable Mpugga singa yabbadda omuganda kasira omulwalu omusibe essanju n'ateeka pisto wano n'alyoka akangabala n'alyokani ku bantu buli ligimu tukuba Baganda ne babatta. So akachiko ka General Kyamuzi keterezo. He must be answerable to the minister. Actually waliyo meeting era bamuyise bajjanga byenyu bakubera abantu office yo. I doubt nayogerako ne Kyamuzi is a humble man. Naye yina akaganda akafere akakola mu office ye. Kasola ba mu office y'Omuganda nga akafere banalwesa bakolera ku gafere lugambo. Well, somebody respecting. Many people think I'm not a Muganda, I'm really Muganda. Not to respect thing Abaganda. I'm a different type. Okuvunama. Nti nalwesa okubanze. Kuonesha cash. Nze sekalima nakalima namukuba nenyina nagweddala. Nze sekalima. Nzemba kubye emyaka 10 nemba wanika obugulu. Kati wewe unyanya ate nga General Nalwesa alwanisa gwe. Ayenga mwena muli Baganda. These Baganda. Mutwawulemu. The Baganda you are using illiterates and semi-illiterates. And educated Muganda like me, I behave differently. And you know the future. Mutwawulemu. Abaganda abasoma. Baloya, bani, badokitazi, sibe bali mu organi trade. Kale tugende ku Bobi Wine yagoba Honorable Mpugga. Tasobola andi nababulira ne mbagamba. Ti mbagambye ekintu ekyo. I want somebody to challenge me. Point is there. That's a tree. This is where Bobi Wine sat. Guno omuti Bobi Wine we yatuula. Mwobo obutebe. Guno omuti guno. Guno gwe yajja n'akulaba. Yes. He walked from there. I don't remember even the vehicle. Kuba motoka teyagireta.
Bobi Wine yajja n'akulaba bigere n'atula muogo omuti gwe twatula ne munyumya kubanga nze normally sigenda mu galasi. Bobi Wine angamba n'abasajja baagala okunkozesa naye mbatya ne mugamba bagala kukozesa ki ndi kwesimba ku president n'abambulira ne mugamba nti abo mukudduka bafere Museveni kusitula ndoddo bagenda kuleka woofe the following day whatever biri ebisubiwe biri gundi najja Uganda we chairman Nyanzi Bobi Wine yali yakavaawo enkeera chairman Nyanzi najja okulaba emitwalo 7 nangamba we are in fear muganda wange abasajja baagala mukozesa tulabire Museveni nanoonya Museveni nga buli kapapula appointment eriyo nemmanya ate nga nnyina wa radio amaze okuntumira radio gwe basooka okukwata ye ne bamutta nga baali baagala omuntu abanoonyeza ba MPs nga tebannakozesa Bobi Wine basooka wa radio mama radio n'akutumira omuntu nanga nti omwana wange tomanyi nti radio yali agenze kulambula nyumba ye tebamukuba ewali omutwe gwe tebagukuba kyuma bamukuba mutwe okufa radio bala yagala wentebe lile bakulozi amma kyogereko twati okutta kwa radio kwali intentional kakati mama wa radio yantumira tengoyeza omwana wange ze batutte bamuteeke mu bazibye nemugamba nti ekyo kyangu nga radio amaze okufa engoyeze bazibba zibamutwala omuzika nti bakyuzeko nemugamba bakukubire bakyabazibye nti bayimbi mbakubire ku stage ebikomwenda mzee abayimbi babba engoye za radio ze bali bagenda omuzinga badoga nsikikola nkube waliwo gwenjokola okuba mu nnyonyo ebikomwenda aniemu yenyage bamugiremu ku kisaabu ekiddako kuba ebikomwenda tu kati olwo Bobi Wine chairman Nyanzi omala okwogera naye Baby Cool najja ondese mission nengamba Baby Cool gwe nkwagala nnyo era yakukomplingako nti omuvuma nangayibwa luhando ki naye Baby Cool namugamba toyinza kweyimira kusimba ku Museveni why twetuva Jinja Museveni naawe tayasibira nsambya nga gwe bakukubye essasi najja n'akulaba mu ddwali bwona bavuganya Museveni tebajja kgenda nemwezuka kaliya yaffe ejja kufa era gwalowooza nti Baby Cool bamwagala Baby Cool tebamwagala gwe kasowagira Museveni asantu yapunda ni mateke mubuuze Baby Cool afunayo sente buliwagira Museveni bamubatteke so tudde ku kya Bobi Wine tutuuke ku kyampu yes kakati nkubuulira nti Bobi Wine abasajja bamuteekawo nga kye baagala kimu abanoonyeza ababaka ba parliament NRM nga Museveni bw'abayita entebe tebagendayo naye nga baaki nga NRM sikitegedde bulungi kuganya Bobi Wine bamuwa assignment abaleetera ababaka ba parliament yes naye nga sanda NRM nga bali mu nuupu naye nga NRM etali ya Museveni NRM kakati Bobi Wine nabagamba look at Bobi Wine they don't criticize his mobilization capacity but they criticize his inability to be president nga temukitegeera tewali yakuba Bobi Wine tamanyi kwogera okujjako Museveni yamugamba nti genda oyembe bamukubanga butabeera ki president ninga mobilization skills azina kakati Bobi Wine bamufunira ekibiina nabaga nti balamu yakola ekintu nga takimanyi kuba bana basajja nze mbamanyi balamu bamu avaayo oba ku magezi go bakuki I don't doubt balamu musajja mugezi balamu mobilizer balamu adira gundi kuba Bobi Wine yali azze na slogan ya people power balamu agiregisteringa ye yalowooza nti ablokinzani Bobi Wine if Bobi Wine came using people power yali aleeta ba individuals independence mu government abatafuna sente. These people wanted a political party
where members have money. Wamanyi sente NRM zefuna zinga bilioni 5 akuzibabba okusemonterieti mu parliament okuva ku babaka ba parliament. You can finance your political party using government money depending on the number of people you have. And yaza akabutinga kakati Bobi Wine bamuwe ekibiina nabaga nti ekibiina kyali kyenale kyali kya UPC nembagamba nembanyonyola. See, I don't want to waste time. Chibalama how Chibalama started the party and how what is important, do you have a disparate man who has lost his slogan, who is standing for the presidency, who is looking for political party? That political party ya Chibalama yalanga enaku 14 as required by law. Mu New Vision Gazette, intelligence did not inform Museveni. They went ahead and registered it with the Electoral Commission. Museveni agenda okuwigiga nagobaka goli lwakojo ate yakola ensobi lwakojo yagenda n'ekyalaani kye kuba lwakojo yategeera taliddamu kumuwa mulimo nzekemi olunaku Museveni lwe yansindika nategeera nkamudde yalowooza ndikisasi sitaliddamu kumpa mulimu. Kakati ekibiina Bobi Wine kye yasanga kyali NRM olwekyo. Yes. Bakibalama kye baamuwa. Anti NRM ye yali ebutadde waliwo ne muganda waayinamu. Obubiina bungi nnyo wano. Kiyonga yabuteekawo tugenda mu referendum. In case the big parties refuse to play ball, era basemogere baagaana, this is the right. Gundi ne bazirya ba mujuba ne baleeta omutina ki the same people nze saali ako billions nkolera Museveni agenda asante ya ponda ne toka upesi toka ekiro fuluma state house mujinga kabisa mulevi kabisa bango banga mubbi wankoko kati awo kati Bobi Wine akwatibwako omusajja gwe bayita Amsterdam. Amsterdam is a site recruiting office. Akwata ku Bobi Wine amujja ko ligino ki akwata kinamugamba nti abasajja nana ngazijja mu government ngazijja yali government policy. Era when Museveni realized nti ekibiina bakiwandiisizza all of those people musajja nga agamba ku video. When I picked Bobi Wine, I thought that when Bobi Wine makes reveals his presidential bid, people laugh at him. But when I saw him in Arua, I had to hide under my table. Kati abawa Bobi Wine ekibiina kino president yabamanya n'abawandiikisa apology in their handwriting. Etegeeza aba Bobi Wine ekibiina beenaalemu bino. Museveni was not aware nga balina sente ezaabwe. Bobi Wine yadduka ne bilioni 5.8. Yes. N'agenda nani olwayingira mu America. Kyobula baamukuba emiggo mingi. Let me tell you the sequence. When Bobi Wine acquired a party, he rang me in the morning. My brother, tufunye ekibiina. Ne tukifunye mu bwangu kubanga gye tujjeeyo ne mugaba bweza. Bobi Wine mukubira essimu ne muganda ndaba mukazi wo mu meeting. Ebyuma byange bimugulaba mu meeting. Nanga owange konze uwo mulabi mu meeting. Bobi Wine rings me again nga kumbaga embaga ya good ne mugaba Bobi Wine okoze ensobi muganda wakoze ensobi temwali wasiza okuwasa kitegeeza you have finally arrived walaba kabeena nga bawasa abantu bonna bawasa kati mawa agenda kuwasa has arrived byensabe mazi Museveni yekai yawasa n'aleka family ye n'agenda lekimi tubonye bwe jatu nayono omukoto jatuniya tayinza kunniya nakatabani kakajeje kasokolenda z'abantu kanezeko muntu kubagale paka omulu alita munni ekyogo n'endi bafumulamu kakati Museveni yaleka mukazi we yekka. Bobi Wine n'agamba titujja bikola ebyembaga. Why? It gives us an opportunity to talk to people. Ne mugamba nti omusajja Museveni nimbaga jaziwera ekyo mukoze kibi kwe nategeera nti Nyanzi muntu yafuga Bobi Wine chairman Nyanzi Nyanzi yafuga Bobi Wine yamulagira ebyokukola era ne Mpugga kakati bana abasajja Bobi Wine yali tamanyi nti aba abasajja bagezi
bwe bamala omuwa ekibiina n'atwala sente n'abaddukako n'agenda n'amustada yafunayo wingi mu NRM etayagala muhoozi as opposed to origino wanu. Waliwo gurupu eyamukozesa yenkugamba temuka Bobi Wine yagenda ku hoteri egindi bagiyita batya eyo gye batuula era gye baali batudde n'okunzita mutungo county kirabo mukaziwe edi mutwe ayina abaana be yajja wane Zambia nkakube badduke gaye mutungo county kirabo muka Bobi Wine yagenda ne muka Rubongoya ne baba wa sente yagenda kalamoja nayo bilioni 5 nabiwe wa Rubongoya nabitwale wa police bonamuga nti ezo zirye kubanga tujja bakola bwetu kyo katubafera muka Rubongoya yagenda najja milioni 5 ekalamoja ate muka Bobi Wine naddayo muka Bobi Wine yagenda nayomba n'abavuma mututega mutuwe sente nemugamba akagwaga kwa mwene katukuba yayomba mumwagambye akagwaga kwa mwe kozi na bano bali tebagala njogere nze ekinuma fitina tebampa kati milioni 5 muka Rubongoya yazifuna ne bazitwale wa principal nazi wa Rubongoya ziriye butujjo bakola bwetu syo kati babi nayomba anti olwo ate bazire mu group ekubani muhozi group ekuba muhozi ate Bobi Wine yakikola ki that's why Bobi Wine yagenda Luwero n'avumani kino kitabani kye kiwaddanga ng'akolera ki akolera bali bakulimba zino ziswaitani zikulimba bomutayige bana abo bali aba ne speaker bamuleetedde obuzibu abana bali aba ate Museveni tabakwata swaitani zitazikwata koze mu kamera kyogamba group etayagala General Muhoozi mu government yakwatagana dda ne Bobi Wine nga ye innocent empitirivu era Bobi Wine Luwero yavuma General Muhoozi naye kitamiivu kino balina n'abaana bali Zambia bali luddawa kubanga abayisisi babategeera nti bali corrupt bajja wana abayisisi bali ya sente babawozesa kalugire nawoza nekiwano kabone baba wa billions ezange ne bazikwata Museveni yabagamba call that man mumuwe sente ze erichi Mirundi mukube ne mwabya kati Mpugga ne mwabiza ddala Mpugga tali ddumu kuniyo ku bantu nekizunza olutwe addanga munamanyira ne mbasuula eddalu Mpugga kyasinzirako gati ne Bobi Wine yalya kakati today as we speak today abasajja bali Museveni be yakozesa endagaano Katonda abayambi Bobi Wine tugenda mu kalulu kalala Bobi Wine group ebadde mukozesa Museveni yagisiba sente ye yali esokola enda z'abantu teyina mmane nakamu njikubye nenjijjawo tebalina yadde 10 tebalina sente zino zembadde mugamba nti Bobi Wine sente azijja abadde azijja mu gavumenti Museveni sente zonna yazisiba baavu bayitirivu kakati Bobi Wine bali abaso okumuteekamu sente tebasobola muteekamu waayi lolo ya Bobi Wine muhozi yagikola kubanga baali batya kyenda bagamba nti you must surrender power gradually kiringa omutamiva akakumadaala ne bwe banzikiza ogabala nze bwe mba nina okulijja amadaala kati akungamanyi ne mmanya mu nzikiza bwenti kitande kyange mmanya wekiri enyumba nga twakulya mu nyumba ezitali amasannyalaze nze nzibiriza amaaso nendaba enyumba kati loolo yagikola kakati loolo ya Bobi Wine ey'okuyamba abali mu power n'obugagga bwabwe muhoozi yagikoze era Museveni tayinza gaana muhoozi kutambula nabagambye nti muhoozi alinga faaza agoba emizimu oba kuba bapasa buli omu agoba kati omusumba w'essaza afunamu faaza omu bakipakankula w'abaani abo ne be bagoba emizimu kati faaza tayinza goba mizimu omusumba agoba atya faaza agoba emizimu within a very short time Muhoozi asola wins opposition has usurped the role the Bobi Wine would do nti omusajja ayinza okuba nga alowooza ti muganda we yali musikira agenda okulaba ng'omukazi azadde changes these people's fears were that this man Bobi Wine can give us era tebaagala Museveni aveeko bamubbiramu nebokere yabaga yabasigalawo either mama or one of the in-laws
kabadde n'olufiro akaana ako nga tebannakakuba lutwolo ku lwazi kasajja kafere akati gundi Bobi Wine yesanga mu kizibu. By the time Bobi Wine bamukola ekintu eki Ben Kiwanuka teyagenda mu parliament bamulemesa okugenda mu parliament. He failed to control the Democratic Party in the parliament. In fact, what is happening kyalimu mu Democratic Party twice. Nti Ben Kiwanuka bw'anaaba teyeegasse na Mmengo tetujja kufuna power. Oba atuvuddeko, what do we do? Oba tetumulinde mu 67 obwakonete bukya party n'aleeta Mpugga. Toleetanga abakazi bagezi, teri mukazi aleeta mulamu we amusinga bulungi, teri mukazi aleeta hausigala amusinga bulungi, era abakazi banne bamugana egwo okema musajja. So n'aleeta Mpugga omugezi. N'aleeta Mpugga omugezi. Unlike Bobi Wine. Bobi Wine tabeeranga mu nkoba za mbogo. Bobi Wine ye Makerere yali ku musiru ddala ddala. Bobi Wine tabeeranga kaakitibule n'ennamboozi bafaanagana. Bobi Wine n'ennamboozi beebamu. Muwanga yali ye Makerere. Segona yali mu nkoba za mbogo. Many of these people, this is old man out, Namboozi n'abalala, old man out. Tebabeerangako muki Makerere mu nkoba za mbogo muki. Ono bamugaya nti Muwanga can respect Bobi Wine. Muwanga kivumbi. With his arrogance, ayina diguli 3. Kakati Bobi Wine ye kyataategeera. By the time he sacked Mpugga, you are sacking a house girl who is already pregnant. Hey. Mpugga yali agenda dda. Ya Mpugga yali agenda dda. Mpugga bw'atuuka mu parliament yatandika tukata akulosi. Nekituuka ekiseera nga tekyali ku Nuupu yokka. Naye n'ababaka bonna izifulendire. N'ababaka b'ebibiina ebirala. Ye marketinga. Kubona Bobi Wine bamugana ekintu eki. Kakati kankubuulire. Omusajja ne bagamba nti yagenze ne mukaziwe. Gwe tonnawasa. Tebagenze mu Amerika. Onolumenye. Abakazi bamala kutuuka mu Amerika ne bakuba essimu. Tonnoonya nagenze dda. Kakati by the time ono Bobi Wine bamugana teyagenda mu parliament, muganda we Nyanzi teyagenda mu parliament, muganda we teyagenda mu parliament. Kati baali bamuzizikadde okwaga Nyanzi okwagala sente. Oyo omusajja bamuyitaani Ssenyenku yani. Undo omusajja ava mu constituency ya Bobi Wine. Nku nyingi muwada. Omanyise muwada nku nyingi omanyi sente ze yagula tikiti ya Bobi Wine. Milioni 10,000. Chokola atasobola kulekera Bobi Wine. Yani yazimu. Baategeera nti muwada ajja kuvaayo Bobi Wine yayingira ki? Parliament. Aniya wa muwada milioni 3. Tiketi muwada nku nyingi yagigula milioni 3. Ujo Nyanzi yasudde buli kimu. Mufeera alowooleza mu ssente. Agenze e Masaka akubye Mpugga. Gwe e Masaka bakumanyiyo. Mpugga ayogerera ekitovu. Abakatuliki bwe mubajooga. Abakatuliki babadde n'ebintu ebi. E Masaka babadde bayina konvoyi ya sekandi mu church agendayo. Babadde bayina konvoyi ya Mpugga mu church agendayo ekitovu. Konvoyi ya Vincent Sempijani yali agirabyeko. Awo Museveni yabala. Kakati kyoyagala oga nti chairman Nyanzi yayonoonye ekibiina. Anti yagenda ekibiina kyakiyita kitya? Kunga. N'agenda e Masaka. Who knows you there? Who knows this man, this command called Nyanzi? You are failed in the town. You going to create trouble for Mpugga. But I told you, Mpugga even naye teyawangula. Naye abakatuliki omubi akire watali. Mpugga bamukwata n'omukazi mulooyi. Musajja n'amukuba essasi. Mpugga yagwa teyayimirirawo. Yawangula. Yagamba nti bannange Museveni atumazeewo wali ku mwala wa Museveni obwenzi bwo. Kakati abakatuliki banyiivu. Abakatuliki bali kwani? Nyanzi aveeno tuwali Abaganda twali tugenda kwejjira ku Muteesa nyini bakitaffe beegugunga mu 58. Muteesa abasajja beegugunga ne batuuka ne mu Lubiri ne bagaa ati why twegugunga onywa wisiki nti simuyina mujje mukeberemu. But when Obote attacked the kingdom atali waawa katayina kyasa, the moment oyo Nyanzi yagenda Masaka to fight Mpugga, even those who are not supporting Mpugga ejjaga liyitiridde kubanga Nyanzi ayina ki?
dokita medical doctor eroya eki nenyumba ye bagirabye wazijjawa kakati Bobi Wine ekibiina kifuganga ekibiina kya music gundi fuganga firebase muganda nkugoba that's why the bayimbi you see the way tukita perception ti okulonda omuntu nzai support Museveni ayina issues zendaba nti Museveni okujja okuniyamu nekinyenya mutwe nga bayina emisango gyabwe gye bazizza otherwise Museveni namuwagira nnyo nti bw'osoma ekitabo kye olondanga omukulembeze bwe mufaanagana naye olonda otya omudongo nga abanga yina abanga yavamu abantu bagamba nti Mpugga newe yandibadde alina omusango enkwata gye bamukuttemu anti kakati ekikulu ye kyataategeera ti Bobi Wine afuna ekizibu politics mu parliament mumanyi bano batya omukazi ono sipiika bani abamuti aba government bamutya those who are interested that's why bafeirinze nabagambye wakantu feirike muhozi lwe mwamukuba nalema nange mbakubye emyaka 10 nga temupadde yate 10 nemeddewo I'm becoming more popular kati kuliko abantu bame so aba government batya speaker lwaki kakati era kyobola byabadde katakwi ne bapawalinga praises kwani ku vice president kakati bwe bakoze ekibi bamugamba nti ayonona sente ne president azina ne vice azina gwe yabadde awaana ne prime minister azina ne chief justice azina ne deputy lwaki mubanje zone speaker sete zaina ne president azina ne vice azina ne CAA kazi zo kwejala byamu nono vice yali tayina musajja nga yanoba baya ubali naye amulenda tusufulira omugongo gwe nono nina alita makoko ndisufulira omugongo gwe kubanga bonna batambula ne chief justice atambula n'abaana bana ng'agenze bweru Bahamas bakimuterawo era atambulira mu business class era donating kakati eza chief justice donating abalamuzi ba court kira kabatalina mpale but the money I cannot blame them so ngatumaliriza the money is there ngatumaliriza kati bano baagala yono omukazi kye yakola this woman is the speaker maybe I never zibo bye but tosobola mukwatira mu kino kubanga mwena mu bikola faza ino kubanga yene kye yakoze abala kibatakola betikami ayingiddemu betikami bwe tuyina bwingira mu parliament lwaki parliament financial year zino sente ne Museveni yaziso omukazi zakozesa financial year gwako mu June ngate wayise emyezi 6 ayingira wati betikami lwaki toyingidde mu birala kati oyo abakubi kati politics ali mugundi bamulabamu nti ne Kadaka yagenda mu bemu pinakumyawo bano bagundi ne bamutema amakula period Kadaka baka wali bwofugire kuwanga mu fear nti buli omu mujja mukijjako remove it feel this stupid person who is playing music who is dancing here kakati nkugamba tikasokubire ofugire gwanga mu fear Sekabaka Ssuuna yali yalwala kawaali ne baleeta endabirwamu for the first time ne yeeraba nga yalwala kawaali yatta abantu bonna eggwanga terifugirwa ku opinion eggwanga terifugirwa mu fear kubanga lwoga speaker vice president chief justice the vice president the prime minister these are catchment areas of a leader you are grooming leaders to market them Mpugga kigwerawa kugambi ti Bobi Wine bayina abamukozesa okuba omukazi ono you say is it illegal for Mpugga to get this money within 2 years bakomishona balabo no bawadde ono omukani okuva ntu yaleeta mukwano gwe namumpanikako waggulu natwala 5 billion namwa milioni 7 mutani wa Mirundi embwa bali tebamanyi nti ewaffe tuli strong mu president's office nga when he hears advisor a man who did propaganda inflated titles I didn't go there kakati obanga bano bawini kiza ono gundi bonna baliko did you demand it mumwakisaba anti babaga kibeere mu tteeka
but ero is not retrogressive. Tiri retrogressive. Seven seven olwamala okuniyamu ne bakwata ekidoli kipoti kyabwe ne bakikanyuka omwana ajoga poti omwana nga yadidde bakuli n'agifuula poti ne bamukitwala agirumbayo n'aginiyamu era agirumbe mpule era ayongera anyolemu aniye nagana okugendayo naye immediately I left the department that had been served with money was there. Never million musambu. Dona. Embwa ya Mirundi embwa. Because they think we are vulnerable, we come from poor families. Even if we come from poor families, here, Akiri son, Auntie Kuburidi, Bobi Wine must understand. His role is over. His role now, those who fear, MPCA one is no longer Bobi Wine. MPCA one is Muhozi. Muhozi has swallowed up with the opposition. Kubanga golofu yono niya kubantu yabadde akuba Muhozi. Onaniya kubantu afumule nagisiku kuli muntu namufumula kenno naniya nanyala natunyalako natategeera naffe tulina amagezi. Bobi Wine chance ye yaweddewo. Bobi Wine atungeko ze yavubye. Kati nopu eweddewo. Teina lolo. Kati Mpugga n'asigalamu kwa bamugambye agende. Anti nkubuulidde Mpugga tewali kimukwatako. Ye Speaker yamugamba asigaze naki. N'ekya Commissioner. Speaker yamugambye asigaze. Yes. Kati these people are fighting the Speaker. Tinaye asimba makanda. If you rule this country like a Suna who killed handsome men after seeing his face nti ayina small pox eggwanga terifugibwa bwerityo. Kati Bobi Wine baga nti ekibiina kifuga nga family. Cha family. Chairman Nyanzi kyamugamba kyakola. Nkuga nti Nyanzi came here looking for Museveni. Nyanzi n'awasa. Ninkubira Bobi Wine amugamba abakukuba bamanyi ogenda Kayunga. Nagamba Bobi Wine you are going to Kayunga. I have reports bagenda kuttirayo. Bobi Wine angamba mwawe abatayirugo. Ne mugamba ne omanyi nti abakuba simu 7 nti ayino. Ne mugamba lwakitosula akasero k'ennyama. Embwa bwebe kugoba. Togenda kubukejja kulemerawo. Kubanga nawo waliwo ennyama. Okumala mu embwa amaanyi oyingira muzikiti oba kanisa. Waliyo ki? Egeenda bugezi. Kati Bobi Wine yalowooza mbajja kubba bano sente zaabwe asigaze eki. Kati kakati Museveni abakozesezza endagaano. They had to fight Bobi Wine agwe. Nabana baali tebamanyi Bobi Wine bamukuba emigga emitivu ne mugasula akasero ne bamuteeka ne mu kayumba k'embwa. Era nze kankubuulire. Nagenda eyo yali ey'amaanyi ennyo. Nze nali mbamanyi nti babawa sente. Kati mukyala barayoti sente Museveni yazirinnye mukana akaguluku akali kakuba Muhoozi. Tekayina sente. Mpugga ye talina kyafiirwa ate atya nopu eweddewo. Bobi Wine must understand kubanga Mpugga is too good to be true. Masaka ewaabwe gyava mu Buganda ng'alina CBS wa ono tosobola kuwangula Mpugga. Bobi Wine tayinza kuwangula Mpugga nga Mpugga alina CBS alina Mengo alina Catholic Church. Sente ani ataziridde ye Bobi Wine yalya sente emeka okugyayo omusango. Bagamba neggulu mbu yasinkana Chief Justice yagusigalemu nga tamanyi kiriwo. Bobi Wine okugya omusango yalya sente. So Bobi Wine takunamya abantu bajjamu kunamya enagisi. Naye yalya omusajja bwaga nti tewafunye ulufuluma omuzikiti. Ka house boy akakuyitiramu k'omusajja n'omutwala mu kifulukwa buli wakasango okagulira paani. So gogambye nti Bobi Wine tasobola kuba Mpugga tamusobola. Mpugga w'amaanyi. Anti bano baluzunga era baava wammawo era kati wammawo bagenda kuvaayo. I will not be surprised nga Namboozi ali wa Muhoozi. Era kati abali ewa Muhoozi abasala eddiiro nze ondabamu. Eri aba DP bloka bajja okuyingira Muhoozi project. Anti bo banoonya constituency zaabwe. Ekibayisaawo. Yes. Nti bw'olaba Kasolo ng'ayogera oga nti abadde ayogera ku Muhoozi emyaka 10 egiyise. I fought for Muhoozi myself.
neinvestinga muhozi abantu bangi basaze bali mwemoke project bad money drives good money awe honorable Namboze tuyinza omulaba nga ali mwemoke project yavuma muhozi nti gundi yavuma muhozi ekya deep nti kidiba so gwe ogamba nti Bobi Wine yakoze ensobi yandibadde asirika kuba naye yali kati yebo bamufungula ekyo kyebayita headquarters kiri mu kyapa kyani kya nupu ekyapa kya headquarters za nopo omukazi bwoba mubbi ng'akumanyi nti oli mubbi totakula lutalo muzeeyi headquarter nopo wetudde abakikube ku meeza ekyapa kiri manyagano nga kiri mu nupu tekiri manyagano nopo kiba tekyapa wa lukyamuzi kubanga badira mu special title bateka ate ebyo gundi asobola okubikola nyanzi ekyapa kiri bwani kyeni yopi fetu talifungulebo mirundi talifungulebo kati zino sente ebiliyoni 5 mukyala Lubongo yaze yajjayo ekalamoja ne bazitwalira prince anti bampakanye mbakuba akatambi muka gondi angambi muka Lubongo ya ne muka Lubongo ya mukuba ne muka Bobi Wine mukuba okay batula mutungo county kira je batula ne bateseza yes je yajitima muzeeyi sejja kusukkawo wano kati Mpugga kimuleseewa Mpugga ali mu parliament mwali yasigaddeyo nga commissioner era sente zazina you have to go to court okujjayo Mpugga kuba parliament eyingiramu the question is tizake tebazimuwa commissioner nabano ba commissioner benali mputi bazi banja bayina sente nzolonda bekonga manja musimanyi nalwadde so advisor ayina simanyi sikyala wese ku milioni 28 nga kati nze kijanja bweki ku milioni 28 ani wale sizikimayo so muzeeyi Mpugga talina kyafiiriddwa sente ze biliyoni 5 agenda zikima Bobi Wine akkirize nti ekibiina kye yali nsiisira ya lumbe yali tenti yambaga bagidikoleti agende nekyalidde akole Bobi Wine Foundation ng'obote foundation ng'ayogera agenda akole ebyo kwa nopu yewe obali ndani alindono nkunyingi aveyo ate mu parliament ate nkunyingi ayizo muba kuba political landscape ejja kubandala naye nyozo yafukula tinkunyingi kadi ekikula milioni 3 alemeddemu ekitegeeza ababaka bye boogera bituufu nti kadi baagulanga ngule waliwo n'okufungula ebikoyi abakazi bafungula ebikoyi wano okufuna kadi ya nuupu abasajja ba nuupu balina embavu oba balijja wakojjaki oba balijja wakojja kimbowa omanyi waliwo ebintu ebiri wano zekambabuulira katolaba samona oyo ekiziko kya samona byebyo kiwi byebyo gundi kologeti byayingira mu bantu nti ekiziko kyonna abantu bamanyi nti ani mobiti yaleeta sente mukiga naleeta sente bo tebavuganyizibwa naleeta sente samona yasigalawo nga shero bweri buli omu petrol station nekaliteksinani era bagiyita ki nze newunya president Museveni bwe twali tugenda Busogeni nayimira mu trading center nayagala okusupplisinga abantu agule yaga nti mumpe ku samona Museveni bwautu samona nga samona si moviti ekiva mu movement samona era bano bakakikolanga samona kyakwata muki mu bantu yes kakati olumbe olulidde FDC nze mbabuulira nganda musajja mugumu nganda tajja kugenda mu kibiina kirala kukyogerera nganda agenda kujjanga independent I can predict it mu bantu mu baganda betuyina wano nganda ategeera tagenda na muyaga niko josegona ye ruzunga namboze ruzunga era ba ruzungo jabala kati muwanga obugaga bwafunye omuntu yali tali ya nyama bamuweddaga yali nyama nga mukulu aliye n'amaliba muwanga kivumbi aliye n'amaliba kati muwanga kivumbi aliye n'amaliba atula akakiko ka parliament aka finance kati aliye n'amaliba bumwereka mwaliya aluma so Bobi Wine yawedde yes lolo yaweddewo yes olaba embaga nga batimbye tent kati bano banyini kibiina NRM bote bakikime bakijewo nopo bajijewo nopo tebagiteeka mu sente
tebakyamuwa ono yali ateeka sente mu nuupu abaali bateeka sente Museveni yabaavuwaza okusokola abantu tekukyaliyo muwozi yakuyingiramu muwozi yategeera nti batutte balimba Museveni tibaleese badokita abakugwa emulago nti bya transplant okyalaba kyabyogera muwozi agenda obategeera nga tebaasoma bayika kusokola na kupaakinga n'abatika ku nnyonyi baavu bazibu Bobi Wine bwavu bumwosa muliro kati bano abakola nuupu pulezidenti be yasayiningisa endagaano bo teyabagoba apology teyabagoba they apologized in their handwriting to the president for forming a nuupu era baŋŋamba nti kisajja kyattu kino kyani kisitenda Ssebalu ekyali kiyimiriddewo negoni kyagenda mu State House nga kinonyamu ekikuba misinde gwaleeta Bobi Wine. Bobi Wine yamukozesa nnyo ye temulabangako ne bamubba okamala omukamazi bakusasira bani gwe laba bakusasira balina sente Museveni kasa akutegeera nti Mayinja yakoze ekivulu abantu ne bayiika Mayinja yakoze ekivulu ate kakati Mayinja ojja mulaba nga aliwo forces endala bayingidde tebasasudde muzeeyi nga bayingidde tebasasudde wa Mayinja obamanyi kati kano kaliko ofiira olowooza kakomyeddeko okukolaki ako kaliko ofiira golooza abantu okuba abangi ewa Mayinja tebasasudde bazikuwa ye ne bamusasule bagamba ye bayingire NRM yazesasudde no bano ne bayingirira anti Mayinja muyigiriza ate bakusasira tebasoma bafulufiga tebasoma. When you are dealing with these people you must know they are highly intelligent. Bobati wasoma tosobola basajja be NRM. They are highly intelligent. Boba suze na be NRM muba eno group ekintu ekisinza okundyako sente data tinakati mbalaba bali mu meeting mbalaba wano byuma byange bibalaba. I know what they are planning. Mafia ya Uganda erabika ngezi nnyo bw'ogamba nti abe NRM bennyini be baleeta Bobi Wine. Yes. Ne bamuwa n'ekibiina kati takyasobola kukola kintu kyonna kati bamuggyeewo mukozi asobola okukola Bobi Wine byakolanga ki kati okujja kwa Jeno Muhoozi mu pikica kwe kuggyeewo Bobi Wine. Kati bali bagamba why should I pay you nakugamba kakati look bwe mbanga nalina engoye zange ze nalinga bamwe sibawa ngoye zange naye bwe mbanga nalina amasuuti gange gengaba nga ngagabira muto wange. When you grow up abakyagafuna abatakyagafuna why simukyayi naye abaana bange kati bakola ki bakuze. You must understand what is your role. The role of gundi yali awo nga batya Museveni nti ajja kugwa kakati the role which Bobi Wine would play is now played by MPCA wanyu Muhoozi waliwo mukuba kisonza lufenona ani yakuba bantu ani oyagenda bukedi ya nani yakuba bantu bamukubye bamumazeewo izo mwavu muzibu nnyo nga tumaliriza akitegeeza Bobi Wine tekyalina yadde ekikumi akakiiko ka General Chams ng'okamalirizaako kugambye it must be closed. Akakiiko ka General Chams akakiiko bakaggale General Chams bamutwale kakiiko kanjuba because mukyala njuba naye ayina obwepanka mvudde mu State House muki but Chams is infiltrated by illiterates bakuba ennyumba z'abantu tebalespectinga court order. Omusajja n'aguleeta kane muliremeramu minisita yamuyita n'amugamba oli wansi waffe n'agaana. I don't need but instead of needing let me see it and I appeal to the president. I worked for him for 14 years. Museveni knows I support him. Your Excellency help us to disband Lucham's office. It is eating our society. Lucham's office they must be investigated and arrested. Those are what we infiltrate. Kuba musajja mukulu nagendeyo nga musajja naye ekiri ewa Lucham's okimanyi oyinza okatimbaka akafere gonna kakanudde amaaso gonna close this office for the good. Museveni yagiggale ministry bagambe ebyapa be transferred ewani owa mukyala njuba nedda alina kuba ku ministry awo yagiggale abafere bayitize ewa Lucham's abafere bajeno tebaagala nnyo kubeera wansi w'abasivili ate batya
Why? Bajjeno bana anti ennaku eyakujjayo Museveni abayamba buyambi baawumula dda. You see, in many countries like Tanzania wa these head generals naye nabagamba nti babayingirira. Luchamzi can be a good man. Niyo omuyayi ali ewa Luchamzi omulabira mayiro 2 ng'ogenda okutuuka ku ofisi ya Luchamzi oyinza nti waliwo olumbe oba aliwo afudde omuyayi ali wali wabunyenjaka ofisi zonna zijjudde